Poliisi efulumizza obutami bw'abasajja beegamba nti bakubye emmotoka ya General Katumba Mala Masasi agasse muwala we Brenda Nantongo ne deriva we Haruna Kayondo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza nti ebitongole by'okwerinda bitandise okulunyiza okw'ekikugu okuzuula abasajja abo. Akabondo k'abakugu okuva mu kitongole kya Bambega ekibuli n'abakugu okuva mu Directorate ya Forensics basobodde okugenda mu kifo kino okukuŋŋaanya obujulizi bwonna mu mmotoka ne mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino tukiggumiza nti abazigu babadde bana basobodde okudduka, naye nga ekigendererwa kyabwe tetusobola kukifulumya oba kukikakasa mu kiseera kino mpaka nga tumaze okubakwata. Nanga agamba nti abakozi b'olumbaganyi buno badde n'ekikendo ekyokutta General Katumba n'ategeeza nti balina okukenneenya buli kasonda okuzuula era n'okukwata abasajja abo. Mbongeremu Enanga alabudde abantu abatandise okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju nti bano bakolebwako ng'amateeka bwe galagira. N'asaba n'abantu abalina obujulizi ku bubalaganyi buno okubutwala ku poliisi ya Kira Road basobole okubuyamisa mukono omuyigo ogw'abatemu. Ebikolwa nga bino tubitwalira ddala nti bikolwa bitegeke ate nga bikolwa bya bukambwe ebiruubirira okukyankalanya embeera y'okwerinda n'eddembe eriri mu ggwanga. Naye nga tulina essuubi ddene nti okusinziira ku ebyo bye twakafunawo n'obutambi abazigu bano tujja kusobola okubategeera ate tukozese eryanyi lyonna wansi w'amateeka okulaba nti babonerezebwa wansi w'amateeka ag'eggwanga. Naye nga twagala n'okulabula abo abavubuka oba abaami kinnoomu n'obubondo obuyinza okuba nti bwasikiriziddwa okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju mu ggwanga wano, nti tujja kukola butaweera okulaba nti tubalondoola mu buli nsonda tubakwatibwe ate bavunaanibwe. Jacob Mukasa yakusakidde Gulian ku Bwabukede TV. Linako.